ngora umve bitibanga yabaruburanga ndetse n'ubuhanga ni tayari garukonjenda. How are you, ladies and gentlemen? He's called Rabadaba, the dancehall superstar in Uganda. We have anyajukira ebiseera ebyo ebyawe ekiri Rabadaba mcham nebirala bingi nnyo. Oli mukulu. Siri mukulu nnyo basadza recent. Rabadaba recent. Sidanya twali my school now. Nze nali mutonze sali my school nawe. Wali musi. Mugaba mutyaba leba Bukedde TV 1 nanchichomi ayimiridde sawe nokubanga kutusako Muvubuka Weyogerere onako lwairo alongside Lorenzo Lakabi oloku TV aba fantasy the boy. Yeah man, tugenda kuyanga tutwalira. The boy, fantasy. Ya kuyanga tutwalira dala maso n'ebintu. Kubira kumpewo. Ojala betinaba. Happiness is killing us and Uganda cranes olunaku lwalero sala zayisemu. I trust God. Olunaku lwalero we gonna do it, man. Boloza ndi musanyufu Uganda cranes. We gonna agwemanye ekikusanyusiza. Bamugulidde essimu empya. Zende nagayayi banayenze nabayayi. Bakoze kifanda. Kumusanyusa olunaku lwalero. Era ndowooza ojja kubeera omulaba nga atandika okugikola. Luli abadde agikwatira. Banagali ku Bukedde TV 1 muve ku bigambo by'omuyayo no Muvubuka Weyogerere program eri olunaku lwalero. Tukira ndi Muvubuka Weyogerere etambulira ku kiyita omulamwa olunaku olw'omukaaga tubeera n'omulamwa Muvubuka Weyogerere. Omulamwa guvaako sikyoka kye tuyina. Tubeera ne mukava nga wano tuvumbula ebitone by'abaana ab'enjawulo. Tubawa akakisa abavubuka mwena ne musobola okubeera nga mu exposing what you have in you, I mean the talent. Then tubeera ne cinema tukulagira biki ebifa mu kisawo kya cinema. It's a special day. How? Tetugenda kulaga cinema z'abazungu. Nafa Abafirika tuzanya baby. Yeah man, era nga tulina our brother from another mother we bamuyita Sesanga Jerry ono abadde muwandiisi wa butabo naye kati yayingidde film industry. Agenda kuziwa live. Kuzituwa live one. Kakati ate mu lugambo muwala wa Obama naye yayingiridde ekisawo kya cinema. Tate entebe yagiwaddeyo. Sawa yakola. Yamani, naye ng'omwaka tugenda okutambulira kugamba nti olowooza biki ebiremesezza abavubuka okuyingiramu omwoyo gw'okugaba. Tuzze nga tubeera advice okugaba okuviira ddala ewaka gye tuva. Then mu kusomero ne tubeera advice. Then ne mu ddiini nga batusomesa amaddiini batulagira okugaba. Kiki ekibalemesa okugaba? Oba mu kugaba mufunamu ki? Okitegeera? Gwe mulamu gwe tugenda kubeera nga tutambulirako olunaku lwalero. The way of getting to us is very simple. Kwati essimu yo ogenda owandikira message otypingemu ekigambo Muvubuka leka wakabango tubulire nti munaye ekiremesezza abavubuka okuyingiramu omwoyo gw'okugaba lwa nsonga ABCD. Then message yo gisindike ku 8338 wegona gigi. Abalaba balowooza mbu beetagisa kuba na mugagga weetagisa kuba mu rich nnyo okugaba. Omaze okuzimba ennyumba wetaaga okuba nga omaze okugula akamotoka okitegeera but these things bivira ddala mu buto okitegeera era nze ewaffe wali abaana bano abato keye nkulaba ng'okaabira ekyokuzannyisa nga banno bakizannyisaamu kibooko oba okibaweera ddala nze nkikugyako ne nkibaweera ddala. Nze kibooko wanti bw'oyongera okukaaba nga nkigalira mu motoka. Kozi wagula emmotoka. Ne wagula nkadde. Newa eri pazo yagamba ne woba. Kasetuke namasuba ku mwala. Nakadde sijja kivuga God forbid. Ladies and gentlemen, mutukirize tugendeko muva mukava olunaku lwalero. Ate when we come back tugenda kudda ne Sesanga Jerry tubulire kiki kigenda mu maaso mu kisaawe kya sinema n'okuwandiika obutabo tova ku Bukedde TV. We come back. Yamanya ekayera yamanyi wensula byonna ekinsanyusa mpe ekitiibwa buli kimu kyakola wamaanyi n'ekinsanyusa takola bampande omukwano njingogo Oh Lord, trust me if you believe you can achieve it, man. We believe. Naja jeru. Watandika boti wali otandika presenting. Kitegeza ne Uganda esobola kimaking ogwokubiri. Twale eri. Ani atakulaba wano kalyango wamulaba ngono. Ati ngambye, nti we believe.
bannayuganda bagwamu amaanyi kati mbagumyanga bannayuganda nga nze bagwamu amaanyi mbagumyanga leero tuddemu amaanyi gaggwiramu kiruli Leero tukuba golo. gaggwiramu ki eyo golo ya penalty nze sigibalanga na golo tebaatukuba ya kikazi nnyo Sesanga Jerry is in the building right now omuwandiisi w'obutabo ogamba otya brother Sanyusa okunkyaza ssebo. nsanyusa okukyaza Bulungi. bamuyita Nanja Jomi Nancha olwalo Jomi. lwakabi Bamulaba. olw'omufiru Kaseera. wamunteeka wa Kulabira ddala ku TV. Ku TV mwenna mwabasinga. abakyala Nancha Jomi. Okay, na Sesanga Jerry buza kuba tulaku Bukedde TV. I introduced you already, oli muwandiisi wa butabo, sawa zino kati otandise okukola sinema. Waliko omusomesa tokyerabye. Kyo nkimanyi. Yeah, kati weyanjula okusingako awo. Abatulaba ku Bukedde TV. Yeah. Amanya gange nze Sesanga Jerry. Ndi muwandiisi wa butabo. Ndowooza n'okufulumya sinema. Njagala tukole ebintu bino nga biri ku international level. Nga we tuba tukoze sinema at least ng'esobola competinga ne sinema ezivudde mu South Africa oba mu Nigeria ku African level. Kati olumalaawo ate tukompitinge neki ne Hollywood. Obutabo Vision ogirengera ndowooza. Ku kyobutabo abantu bagamba nti Uganda literary desert temuva aba artists basobola kuwandiika era omuwandiisi asinga mu East Africa muna Kenya bamuyita Yongo. Kakati okuwandiika kuno kwetaaga research nfuna obudde n'ensoma era nze newemba mu maaso awo ntunuulira n'okukola masters. Kukuwandiika, what inspires you to write? Oba biki ebikusikiriza okuwandiika? Okuwandiika kuno nfuna alinga ati omulala nga olaba music. Nga olaba music mbeeraawo omuntu afuna inspiration obanga otuulawo wansi n'ofunayo topic gy'osinza okwagala. Masomero. By the way, talking about ekifaananyi Nancha Jomi nga bw'akibuuzizaako. Obutabo bw'ombulaba nnyo mu baana b'amasomero oba ba students. Is it the audience you're targeting oba? Kakati Wakati akatabo tukulaba launching and whatever. Awo nali ku sharing sambya nga sharing n'abaana ba literature. Yeah. So kati nina akatabo akasooka ka African Girl aka Longhorn kati waliwo akajja ke bayita The Wasted Beauty. Modena The Wasted Beauty. The Wasted Beauty. Ako ka Mixa Publishing era nga tugenda kafulumya Uganda, Kenya, Rwanda, South Africa ne Nigeria. Are you targeting the youth only over? Kano Wasted Beauty katunulira era youth katunulira omwana omuwala. So kalina second part, Modena second part, Priceless Sacrifice ye tunulira mwana mulenzi. Okay, kakati otuvaako ku butabo n'agendako mu sinema. Wategeka sinema ya the Baby Bride. I was one of the directors, by the way, so gonkubireko mbugalo. So gonkube mbugalo. I was one of the directors mu kasinema ako the Baby Bride. What inspired you to come up with that? Baby Bride inspiration eva ku early childhood marriages era yo una focusinga nnyo ku social loss omwala gyafuna nga bamuwasizanga muto kubanga kati lika agendanga ku ssomero naye ate after that banne bamulabanga outcast beyazanyanga nabo ku luzzi kati bamutunulira balabanga ebintu ng'ebyo byakuningira ddala Nancha Jomi alina omukisa nti otuuse essaawa zino tonjogera nze oli olwenvaamu lulangira manyanga luli awo lulangira lumbejja olowooza abalangira tebagaba wanji mama tebagaba baabwe okay katawoko abasoose akasoose sinema esoose ye ewedde oba tukyali mujigira ebulayo eri mu studio era soundtrack ndowooza ebulayo gye bali okola behind the scenes ono director era wejjira wonna agenda kugireeta ingizaawo mu katinyo kafa kasinema mbi abavubuka nange ndi muvubuka kyovula abantu bandigambye nti oba nzijidde mu masuuti naye ndi mu image eyo yennyini omuvubuka gyayinza okundabiramu. Talking about writing, Jerry. Yes, sir. Eriyo abavubuka bangi abagezezzaako naddala abawala abasoma literature nga kwotadde n'abalenzi abamu abagezezzaako okuwandiika naye bakomaawo bwe batyo and you have a sponsor.
kyetaagisa ki omuwandiisi okufuna sponsor? Kakati okuwandika kwetaaga otteekamu abo abantu to be good balina okuba nga balina okusoma ennyo kubanga gy'okoma okusoma gy'okoma okufuna amagezi agawandiika. Nze wano mu buto bwange nawandiikira wano ku Vision Group naliwo mu Swaga nga mpandiika nga sisasulwa na kusasula naye saawa za katikati nsobola okukola article ne bagisasulira ddala ssente. Ndi muvubuka Swaga ne kati weeri era ku Saturday mukudirectinga cinema nacho nengo tudde mabega ate ali nali ntudde wetegereze bulungi ati nali directinga both abazanyi n'omuntu ashooting. Omuntu aba asobola n'okugula akatabo kange odairinga budairinzi code genda mu simu yo kwata *288*5#. Obutabo obwo butukoze tutyanga abavubuka ofubye otyo okulaba ng'otereza omulembe gw'abavubuka mu butabo bwobwo kubanga kati buli omu akozesa kyayinaffe ng'abalina programs ku TV tufuba okulaba nga tuleetayo educative topics. Abayimbi batandise okuyimbayimbayo abamu ku nnyimba ezizimba eggwanga n'abazanyi ba sinema bakikola. Now it's you the writer okoze mulimu kyokulaba nga otereza omulembe gw'abavubuka gwe tulimu. Kakati kyeva olaba nti themes zentagetinga zeezo nga baby bride n'olaba nti omuntu akiraba nti kibi okufumbiza omwana nga muto kati omuvubuka n'omuzadde bonna bakoze eki baani abo natuusa okufumbiza aliyo ndiza omufumbiza ku mezi 5 gyayo myaka 15 mukola wamma olowooza kiki lwaki tebagala kugaba abavubuka b'ennaku zino na okugaba kiki okugaba anti kati ndowooza tulina olwaleero gwe mulama gwe tulina olunaku okugaba kiva ku mutima so kizibu nnyo okuforcinga oli ayinza okuba nga alina nnyo nga tetagaba newabaawo oli alina ennyo ng'agabira ddala newabaawo kwegamba omutima gwa muntu nabe ennaku zino tebagaba besigye nnyo okugaba naye abemabegako tugambe nti kati abazadde obe ng'ogenze mu kkanisa ekimu eky'ekkumi okitoola okomplaininga okitegeera omukono gugenda tegugenda seeka byabadde asomesaako wano eggulu kalyango olowooza kiki ekiremesezza abavubuka okugetinga ndowooza abavubuka bano bakulidde mu economic crisis enzibu okusinziirako ku bali bajjajja baffe bulaba bali balina buli kimu at their disposal naye kati buli kimu kakati buli omu bagamba edda bagambanga mujje tulye kati balya beggalidde oyinza okuyita we balya nagamba jangu tulye naye kati eswani abula ogiteeka eno nomala onegambisa era nkyama abantu kati bakyalina nsonyi nga ziri ze balina so kati tuyinza kukola kyokulaba nga omutima ogwo tuguzza mu bantu kubanga kituyamba religiously n'emyoyo gyaffe socially kakati ffe ba artists tulina ogwo mulimu era kati leetayo omuzannyo banga firimu banga akatabo nga coming up ne conclusion nti okugaba kulungi omuntu ayinza okirealizinga through art kati wa music wa firimu wandiisi bonna kati osuubira okukatuwandiikira oyogerako ki ku firimu z'abannayuganda ennaku zino ziraba bafulumiza oyogerako ki abannayuganda gwe bakoze firimu kati si bakusagala firimu gye nalabye ya munnayuganda bagita freedom bannange natunudde ku firimu nga it's nice mama it was nice neŋŋamba abannayuganda tuyongeddeko yes lulina ntitwakozesanga omusaayi ne twekuba ebinyaanya nga tulabira ddala naye kati munnayuganda we are coming ozogerako kinga kati omuzanyi wa firimu nze nga era omukozi wa sinema nsobola okwebaza abalala babaddewo sisobola ba underratinga kubanga kino ekintu si kya muntu omu collective effort buli omu aba ne art gwaleeta era we tukeepinga nga tugenda mu maaso tujja tuuka time nga tulina industry y'amaanyi sobola okuemployinga improvement weeri era tulina okukolera ddala ekyamaanyi okulaba nga twongerako. One last question. What is Moderna the Wasted Beauty is all about? Moderna the Wasted Beauty katabo akalaga nti omuwala asobola okuba nga mulungi nga bwe balaba ennaku zino naye ate obulungi bwe wabuzannyiramu asobola okufa ne butabaako na kye bumuyamba amasimu ge batandise omugulira
So wasted beauty buli muwala buli mukyala yenna aba yeetaaga n'akasomako. Tweyanze mukwano gwaffe ku ebigambo ebirungi ebyo tuwadde. Ali ku Bukedde TV wano yono mwami director biki byonna Sesanga Jerry ekyomusomesa akireseeyo yaliko omusomesa. Ndi musomesa once a teacher always a teacher. Era ne Makerere nakola education literature English. So wazino kola tena. N'oluvannyuma tukomewo tuva ku Bukedde TV wano tweyanze tukulaba. Toli kubasajja bekula bakigalo bawona n'abasajja balina zimbangalo kumbe bambi wetegekera future yo kati kwe life kunyomero gifiringa okolanga byagala kati si byakufosinga olinga oliva abantu bamufiringa sente tezimukyusa Malcolm X black, Marcus Garvey black, Barack Obama black, Bill Clinton black. How you think about that? How will leap a great, some of the greatest people in African history document that. So free all black people, live all black people. I in a jail or someone feel like people. Mental shackles and chain in a brain, them trap people. So free all twagala tulina abagenyi baffe basebo ne bannyabo tusanyusa nnyo okubalaba babatuuze b'omu lugo wano. Twesimye mwenna okujja. Abagenyi baffe bweta betulinda tuli nabo wano olwaleero era baatuuse dda. Era omugenyi waffe omukulu ennyo mu nsonga zino y'omukulu ono andi ku lusegere wano. Era ssebo tusanyuse nnyo okukulaba. Atuleetedde ebintu nga bulijjo era n'agamba nti munaaba abatuuze abalungi era ne tweyongera okukolagana obulungi naye ajja twongera ebirala. Twatandikira mu bantu nga 6 naye okutwaliza wamu ekitabo nga bwe mukiraba abantu twatandikira eno bano bonna batuuze bakyalo mubalaba era kyama namusaba abawandiike enamba bweti bwegenda twatandikira wano naye sofa kati tuuze baali bameka be mwatandika twali mbatuuze 406 ne bagenda mu 6 baba no mu 8 baba no mu 10 12 tuli mu 12 13 abatuuze bano bayingidde 13 paka 14. So abantu bano bangi twaliza amate nga abantu bano beetaaga obuyambi. Somoozebwa ki kuolabawo nga ggwe ku ssaawa eno nkugamba nfunamu nga buno gamba nti mbeera sisanyuse okubeera nti abantu bano bazze bonna ne batafuna. Nze njagala nnyo buli muntu atlist azze afunewo. Kati okusoomozebwa kwange nti tisobola kubabunya bonna naye ng'ate nga goolo yange mba njagala buli omu abeere ng'alina kyafunye. Weebale nnyo ssebo naye nga nja kwongerako ng'ekitabo kino bwe kiri. Ssebo Chairman weebale nnyo omulimu ogwo era yenna alina omuntu yenna mbadde mbasaba bawandiike nange eri bwe mba ntikka ebintu bino mba ngeraageranya ne mmanya nti abantu baffe bonna bakola ki baweddeyo. Ogamba oti ndi bulungi. Amanya go gwa Sofia Namanda. Sofia olowooza kino kikuyegereza ki ggwe ng'omuvubuka? Nze kyekinjigiriza tulina okukola ennyo okulaba nga sobola okwetuusaako buli kye twetaaga. Okugaba buli omuntu wagaba ki ekikujjira mu birowoozo? Ndi muntu wagaba ekinzijira mu birowooza nti aba ayagaliza. Amanya go gwa Birungi olina emyaka ema? 21. Eseeyo emeka? Tewani. Kati buli wolaba ekintu nga kino omwami ono avuddeyo neyeewaayo agabe kikuyigiriza ki ggwe ng'omuvubuka? Tugamba okuyambanga si abatalina bokka naye as in providing okutoola ku kyoyina and you provide to others. Oze ekintu kyo kikuyamba ki ggwe ng'omuvubuka? Nze nga nze omuvubuka kinyongerako ate bundi because whenever you give out again you get. Kale ssebo nammwe mujebaleko bannange tubasanyukidde nnyo bannange abantu b'erugo era tusanyukidde ddala ku birungi bye mutuleetedde ne tusaba bannange abasinga tuli balwadde naye n'ekikulu eddagala kati nze nalwala ebitundu bino ebyawansi eby'amagulu nze nalemala owulira seeyamba ndikateeyamba siyina sente siyina buyambi busobola kweyongerayo tyoba bannongoose ekitundu kino ekyawansi eky'amagulu
naye bannange mweyongera otuyamba era tujja kusanyuka nnyo ng'ate era mukomyewo omulundi ogw'okulaba. Jordan from the African lineage of River Jordan. Black people, live up black people. I in a jail or someone feel like people. Mental shackles and chain in a brain them trap people. So free up black people, free up black people. In a jail or Talina kyatalia. Anti kyasibwa Akubulire ayagala nyama. Oyakulya ku kingo ono. Oyakulya ku kingo. Oya bigere. Kati bigere. Bigula n'amagulu omulabiro. Olaba. Kata mjaona bibi. black people. ne transport okubireeta wano kale nfunamu obuzibu naye olwokuba omutima ogwange mugabi kugamba nyumirwa nnyo okuwa abantu ate abantu bano bowa bebaza ne basiima nosanga omukyala mukulu era gwe nakuwadde edda nnyabo nedda nnyabo njakuwayo akagatto njakuwayo engatto. Kakati talking about okusaba omulamu gwe tulina olunaku olwaleero gwe gusolooza lwaki omwoyo gw'okugaba ogwo tegukyali nnyo mu bavubuka? Okusinziira kati abantu bali nnyo abali after money kugamba abantu sente zabamalamu kati kugamba oli ne bwabeera mu kyaki ne bwabeera nga mugagga kugamba bafokasinga nnyo ebintu by'essente ne beerabira nti ate sente is nothing okitegeera is unfortunately nti ate abantu abamu babba ebyanga ne babitunda ate nga ze mba ndese byakugaba. Kakati tuyinza kusala magezi kyokulaba ng'omutima ogwo gudda mu bavubuka tuddeyo ku bazadde kitandikire ku bazadde oba abavubuka tuddemu twogere n'abavubuka. Nze okusinziira nga bwe ndaba Uganda anyway ensi yaffe kati ekulaakulanye edduka speed nene kati abantu bano okubateekamu omutima omugabi simanyi anyway I don't know how we can do it naye okusinziira kayo tuyitanga ku programs nga zino ne mubalaga abantu bajja ne bagaba ebintu ne mubalaga how people are suffering because people there they are really suffering. Waliwo omuntu atalidde kyamisana yalidde kyaggulo aye tasuubirayo na kyanca ate nga gwe soda ova kumunaaba mu ngalo so ebintu bwe bityo singa tugezaako okulaga abantu nti waliwo abantu abali mu needs okitegeera kale kirungi kyekirimo okugaba bwogaba oyongerwako anti kugamba okugaba kino ekirungi ekiri mu kugaba kuno nti abantu bakwagala ate era nti ofuuka omwawufu ku bantu abalala whereby nti ofuna blessings kale kugamba ng'ogyeko blessings kugamba obeera mwawufu mu bantu ate era nti kino ekintu kikola n'abantu bennyini baba bakutwalira mu kiti kirala nnyo okitegeera omuntu kyandibadde agamba nti bano bajja wano kati ffe nze va Bungereza abantu bajja bagamba tuli basama sima tuli basamaavu mwe temubalaba wano bajja ne batandika okuziiwa mu bbaala webale nnyo abalumu enjala najja n'aziiwa mu bbaala najja n'akola kino n'akola kikale nze si bwe ntyo oza kyabuleera kugamba si kirungi ku lwange si kirungi anyway naye nga nandiyagadde oba nempisa omulanga ku TV kuno abantu bonna abalina okugaba tewetagagaba zonna z'olina ne oba ogabyeko nusu 10 ne oba ogabyeko omutwalo ne oba ogabyeko emitwalo 2 abantu balina sente abasama baba banno baŋŋambire ekintu kugaba bino bibatuwa muleke kugaba waliwo abagaba nga baagala bbala babulabi nti bo bagaba okitegeera nga baagala kujja mu that popularity mu kugaba ng'ate ne beerabira nti omuntu wa bulijjo yeerabira we forget people okitegeera enkeera ne tukunsobola okusanga nze nenkusamba naye bwoba wangulira akasaati naye blessings ze zisinga mukama akuddizaawo okoze ki tukolere katonda otegede tuwa abantu bano tuyamba abantu bano naye nga tukuyamba abantu bano wabula tukolere ki. Okay, thank you so much Mr. Mugerwa. Inayo obubaka obusembayo eri abavubuka abatulaba essaawa zino kwe bali abategekera okudda ku masomero bali abetegeka essaawa zino genda mu kadanke. Okay, kati obubaka bwembawo bannange nze nva mu Kakembo family Makindi awo abasinga bamanyi mbeera Makindi naye kati mbadde tukwataganyizaako ne charity organization wano e Uganda waliwo team hearts team ekola bulungi nnyo wano tuyina team endala eri Mpigi Morris muyimbi Morris oba mumumanyi Morris Cares tuli naye Morris Sasa sorry kati munange so
tujagabira tujagaba naye nze kati omulanga gwenkubira abantu abali bannange mubeereko n'omutima tekikwetagisa gaba miliyoni n'ekikumi kyogaba nakyo kiyamba ate era kugamba ne bannayuganda so we need to help each other era nekirala mpagira nnyo Uganda njagala nnyo bannayuganda banaye mugiwagire ensi yaffe tugenda kubeerako tugenda kuzanya omupiira olwaleero nandisabye bannayuganda ffenna tuwagire ensi yaffe mwebale nnyo baleddala Kalyango oyo musoko mugabire ebirabo bimpenze nja kugaba bikwase Kalyango ngenda kubikwasa omwami engato zigenda zimukwasa. Ladies and gentlemen, abatulaba katugende tulabe ku ndowooza z'abavubuka olunaku olwaleero ate oluvannyuma tugenda kubeera nga tukomawo tukyalina olugambo teweerabira muwala wa Obama yayingidde Hollywood n'ebisigadde nja bambi kutegeeza Bukedde TV mwebale nnyo Andam serio, emitima migumu Batulya munolukwe Walimba wafuusa bapere Batulya munolukwe Nama mugandawo Omusaibu Bukera kumachana kulya munolukwe Okomyawo tubaletangisa olwo backup atukuba backup wano botuzanyisa Money make them change and them sell we out emitima migumu batulya munolukwe nyonyotala money make people change. Yes. Money is the major cause of evil. Ekintu ekyo nzijugira ne mu GP bakitubuuza era discussinga bulungi ku papula wali naye kakati tusalisa okulaba mu program vuka naye yakuleeta wano sente yandeta sitani mwali anze mugana wango gambo black dust. Yes. What you eat black dust? It's simple as because first and foremost I'm black and I'm proud to be black. Yeah, man. Because and I call myself dust because from what the message do you have to those people who bleach themselves, man? I don't bleach myself because I'm proud to be black. Because after yes DJ okay bampita black dust kubanga ndi musajja wa black ate kira bampita dust kubanga katonda we yali atonda ensi omuntu yamutonda okuva mu nfuufu so ndi proud okubanga ndi black atenga katonda yantonda okuva mu nfuufu wagenda okwanjula just okulamu okulamu n'ogamba nti ate ne brands zikyuka Coca-Cola ogirabe beera n'akalango kamu ne Wizkid check Bukedde TV ogirabe beera ne graphics zezimu buli mwaka yeah man you keep on maybe after some time I put my kalyango tomulaba gwenga yakyuka black dust omuziki ogutusiza lwaki guwajiddemu eyo form wonna nzibuzabuzizza mbade manyono mu Jamaica gwendese siri mu Jamaica sigino yeah man kale ensonga just kubanga I embrace style. I am an artist. You know, an artist you have to be artistic. You have to adopt some style. So I adopted nafuna style oje baita dancehall music jenkuba tujikuba neba artist banji nnyo mu Uganda mwe bali baziza bafana but also ne yange mu some other minor stars so ensonga lwaki nsigala nkuba yo music because it's the style I adopted. Yes chenali njagala yegwogo muziki gwe nali njagala okuba bafani bange kati pozinge muko tugendeko mu ba international manyi wano kwera no lugambo olungi tulukole naye tuyambe ko lugambo katugende mu lugambo lukwatagana ku international celebrities era nga ngenda kutandika ne muwala Obama muwala amanyiddwa nga omanyi sante wezigwa wao ko ino kwata enkumbi alina yakutte enkumbi omuwala amanyiddwa nga Malia Obama wa myaka 10 twaza nti bate mulaba ningi za wati wano Priscilla nsobo ngatonda sibula lwaki temuyina mutima mugabi ennaku zino abavubuka lwaki tebalina mutima mugabi kubanga omo olianza okuba ayina gwe yayambako n'amuyisa obubi so abamu kirituwe olianza okuba ayina gwe yayambako n'amuyisa obubi obo abamu baba tebayina so maybe katukoze tutyo ku mutima ogwo kudde nnyo just kirina kuba one love tulina kusigala nga tweyagaliza kubanga we are nature njagala ongabire bate breakfasting ofulumwa neno mugabire kalyango wano ku kamera gwe tukoze naye big up ne soft kimera Kimra Moses wajidi ku kamera madlusi bakibaluma big up on yourself. Omwana wagira music we banange kati yagundi gwe tulinawo yangani. Ate. Somya se amya dance artist panati soko okutumira banange. Big up Bukedde management. Ntumira bafani bange. Ntumira ba producers bonna beno show. Muvubuka Weyogerere ko.
ntumira Jomi, ntumira nawe, ntumira bonna abandi abakeni nato omukyala wange everybody. I love you my fans. Next Saturday same time same station. Big up on yourself. We love